His Highness Aga Khan IV Shah Karim Al-Hussein kati omugenzi akulembedde ekiwayi ky'abasiraamu ba Ismail ekibinja ekisinga obunene mu busiraamu bwa Shia okuviira ddala mu 1957 okutuusa olunaku lw'eggulo lwe yawummudde obulamu bw'ensi eno. Ono yasikiddwa mutabani we His Highness Aga Khan V Maulana Hazal Imam Shah Rahim Al-Hussein era nga kati yali mu mitambo gy'obukulembeze bw'obusiraamu buno. Obusiraamu bwa Shia kye kiwayi ekikwata ekyokubiri mu bunene mu biwayi ebikola obusiraamu mu nsi yonna. Obusiraamu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye bwali kibinja kimu era nga ye yali akikulembera. Kyokka enjawukana ezaaviirako okutondawo ebiwayi eby'enjawulo omuli n'ekyaba Shia zaasibigira ddala ku kufa kwa Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye ng'abagoberezi baabamu balowooza nti omusika we alina kuva mu baaluganda lwe so nga abalala baawakana nti obukulembeze bw'obusiraamu tebulina kuba bwa nsikirano. Omu ku mikwano gya Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira gibeere ku ye Umar ibn al-Khattab yalonda Abubakar nga naye yali mukwano gwa Nabbi Muhammad era nga muyambi we n'akakasibwa ng'omusika wa Nabbi Muhammad mu kutambuza eddiini y'obusiraamu. Kyokka okusalawo kuno kwawakanyizibwa abamu ku banywanyi ba Nabbi Muhammad nga bo baagala Ali ibn Abi Talib eyali kizibu wa Muhammad era nga mukoddomi we olw'okuba nti yali yawasa muwala we Fatima asikire obukulembeze bwabwe. Okusika omuguwa kuno kwe kwaviirako okwawukana mu nzikiriza y'obusiraamu okwakananga ebibinja bibiri bitondeddwawo okuli ekimanyiddwa nga Sunni ekyali kikulemberwa Abubakar ekisinga obunene oba abasiraamu gwe bamanyi n'ekya Shia ekyali kikulemberwa Ali ibn Abi Talib nga n'okutuusa kati enjawukana zino zaagana okumalibwawo mu busiraamu. Kati nga nkozizayo mu basiraamu aba Ismail His Highness Aga Khan V Rahim Al-Hussein bakulembera mu kiseera kino oluvannyuma lw'okusikira kitaawe His Highness Aga Khan IV Karim Al-Hussein bava mu Bashia ab'olunyiriri lwa Imam Ismail ibn Jafar al-Sadiq eyali omuvvunuzi omukulu ow'enjigiriza y'omubaka Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye etali mpandiike oba hadith. Bano bazze bakulemberwa abakulembeze ab'enjawulo era nga bayita mu bukulembeze bwa nsikirano okugeza nga mu kyasa ekya 632 okutuusa mu kyasa kya 661 baali bakulemberwa Ali Abi Talib. Mu kyasa kya 624 okutuuka mu kya 670 bano baali bakulemberwa Hassan. Mu kyasa kya 661 okutuusa mu 680 Hussein eyali abatwala nga kuno kwe kwaddaba Aga Khan okusookera ddala ne His Highness Aga Khan I Hassan Ali Shah. Ono yadiirwa His Highness Aga Khan II Aka Ali Shah. Ono naye yadiirwa His Highness Aga Khan III Muhammad Shah Ali Khan. Ngono yewa muzzukulu we His Highness Aga Khan IV Shah Karim Al-Hussein obukulu ku myaka 2 gyokka egy'obukulu mu 1957. Ngono naye yamazidde okusikizibwa mutabani we His Highness Aga Khan V Maulana Hazal Imam Shah Karim Al-Hussein. Abasiraamu bano aba Ismail bawangalira mu mawanga agaweera ddala 35 okuli Pakistan, India, Central Asia, Syria, Iran, Saudi Arabia, Eastern Africa ne North America n'awalala era ng'omuwendo gwabwe guli wakati wa bukadde 12 ne 15 mu nsi yonna. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.